kikyate kiri enansana amakyago olwaleero Mukulu Charles James Nkubuge enkulamusiza nnyo nnyini ddala wamu ne Fedi Nabwire nga bwe muli mu studio saawa zino. Amazima go gali nti ye nansana ajojobeza abe najjeera n'ebitundu ebyo nakunakuna azine mukati ne yewanika kuba nansana buli kivaayo kizibu nnyo nansana okulabikira mawulire nga waliyo ekirungi ekibaddeyo nedda buli lwe tujja ne nansana wabeerayo nsasagge yokka. Nebaza nnyo omukyala era nga ndowooza musumba in making abamuyita Jim Nyakato Erisia akedde okumpa essaala olunaku olwaleero enkya ya leero entambuza obulungi olwa byeyalabye enansana. Amama nkwebazizza nnyo webali ddala essaala eyo abe nansana ejja tukolera kubanga ebaddemu gonna mungi nnyo. Ekindeese enansana kwe kuddamu ate okureconstructinga scene ekyo kikozesebwa mu bannaffe aba poliisi oba bannaffe ab'ebyokwerinda okureconstructinga scene. Ekyabawaddewo wano oba ekyaliwo wano ku lunaku olw'omukaaga kye kitukomezaawo olunaku olwaleero. Eno twafunayo abantu oboolyawo abagula abaana abato nga balimba abasajja baabwe nti balina embuto. Mu kiseera kino ba returnees oba abantu abava mu mawanga ag'ebweru gavumenti yatandise obbakomyawo. Afghanistan, mawanga ag'abawalabu n'amawanga amalala batandise okukomawo. Kakati mu mbeera eyo abakyala bangi abaali balimba abasajja baabwe embuto nga bagenda ebukuba ebyeyo ate bakomyewo mu kiseera nga tekinnaggwako nga contracts tezinnaggwako n'ebiringa ebyo nga tebeetegese. Kakati kino kyazze nansana nti abakazi basiiba ku byalo nga banoonya baana ab'omwaka ogumu n'emyezi nga giijo abafiitinga mu myezi oba oliawo emyaka abasajja baabwe abaana mwe balina okubanga bwe babalekera mu mbuto nga mwe bali. Kakati kyekiri eno bano bazze oba oliawo nga batalaga ekitundu kino nga basaba abakyala beeno abaana abali mu myaka egyo. Era ekyaddiridde wakati mu mbeera eyabaddewo kwe kulabika nti omwana omukazi omu gwe yeegombye nga yalimba bba olubuto ate kyandibanga yapanze ne bajja ne bamu kidnappinga oluvannyuma lwa maama ne taata okugaana omubaguzi omwana oyo oba omubapangisa oba omumwazika. Kakati yembeera nammwe abali mu studio muli bazadde gye twagala leero ku ssaawa zino atukubaganyeeko ebirowoozo nti abakyala balimba abaami embuto namugamba ondekedde olubuto naye nga amufera n'agenda n'aweereza ssente empitirivu nnyo. Kati ekyaguddewo kwe kuba nti abasinga abali ku byeyo abakomyewo nga contracts ez'emyaka 2 3 tezinnaggwako naye nga bulijja amuweereza ebifaananyi by'omwana bebi wuno akuze, bebi wuno ayavula, bebi wuno akola ki, oli n'asindika ssente naye ng'ebifaananyi byaweereza si bya mwana gwazaala. Kaakati yeyo embeera eyaze enansana nti abasajja bakomawo abakyala tebazaala baana batandise kubba bubbi baana baabwe. Ensonga ziri ku poliisi ey'enansana naye engeri gyezikuttemu nayo oba oliawo yeeraliikiriza kyetuvudde tuvaayo nga so TV mwatulabye ekiro n'olwayo tukedde wano tulabike nti tumulongola ensonga zino bannaffe ab'ebyokwerinda naddala abapoliisi balabike nti basitukiramu ku nsonga eno. Muganda wange Moses Kafeero gw'otwala poliisi ya Kampala n'emiriraano nkimanyi nti okeerera ku so TV eno ensonga etandise okugulumbya abasaidi eno emitwe kubanga abakyala bano oba omukyala ono abadde ayagala omwana omweru nga amufaananamu ate abadde kumpi yatuukirira buli muzadde wano alina omwana ali mu mwaka ogumu n'ekitundu nga amusaba amumuguze amupangise oba amumwazikemu bba bw'aliba azeeyo ng'ebintu biteredde amukomyewo. Ekyaddiridde kwe kulabika nti awamba omwana ono. Omwana gwe njogerako eyawambiddwa ku lunaku olw'omukaaga yono gwogenda mu maaso n'okulaba ku lutimbe lwa TV yo nawe otulabira yoyo omwana omuto ddala nyina yatutegeezeza nti wa mwaka gumu n'emyezi nga 10 naye wetwogera bino tannaba kulabika n'egye buli eno naye nga olukwe lw'okumutwala lwasooka kusaba bazadde be nti mutuwe ku mwana oyo mumpe ku mwana oyo mumunguze oba mumumpangise oba mumunjazike. Ebyaddirira bwe baagaana ate ekyaddiridde ye mmotoka okujja ne paakinga ne bamukubamu awo ate oluvannyuma bwe yagudde ne bamuteeka mu mmotoka ne bamubuzaawo. Yembeera bannaffe ab'enansana wano ku Yesu amala gye balimu. Kiyongobero kyekiri wano oba oliawo n'okutya okungi kubanga omukyalo oyo kati ali ku poliisi ey'enansana alina n'abaana abalala beefaananyirizaako ono be yasongangamu nti oba mumpaako oba kantwalaako ako nako buli kanfaananafaananamu kasobola okukola obulungi
yembeera eri mu ggwanga lyattu Uganda. Nkugambye nti abali ku bye batandise okukomawo kaakati yembeera wano gye tulimu mu kiseera kino. Mugenda kunzikiriza ngenda kubanga njogerako n'abatuuze, ngenda kubanga njogerako ne abazadde b'omwana ono oba n'abakulembeze banaba batuuse nabo bajja tubulira ku mbeera gye balimu kiki batuuseeko mu kiseera kino. Naye ate poliisi ensonga eziremesezza kubanga abazadde basaba ssente obaolyawo ze batalina. Ajjukira nti tuli mu lockdown kaakati bwe buzibu bwe tulimu mu kiseera kino. Abazadde bano benjogerako asibe bantu boyinza okugamba nti bagagga ekiri awo nedda abantu abapangisa wano woolaba we wali omuzigo gwabwe gwe bapangisa era wano wennyini wenyimiridde nga bwegambye nti ndi mu reconstructing a scene wano wona wennyini wenyimiridde emmotoka egambibwa okulayika nti yeyawamba oba yatwala omwana ono wano weya parkinga byali bitya olunaku lwali lutya bamutwala batya bye tugenda okulabika nti tuwulira enkya ya leero omunyo ku makya bino bye tukolako mu bantu. Taata w'omwana njagala ntandike naawe Abannayuganda baagala okumanya ddala ekituufu kyali kitya wali luddawa mu kiseera ekyo byali byasookawo byali bitya n'ebiringa ebyo. Tuli butereevu ku Soul TV sooka tubuuzeeko. Wanzuze mutano bannaffe abali ku Soul TV amanya bampita Mugema Isimange era nze taata w'omwana eyabula. Omwana yabula lwali lwa mukaaga zaali ssaawa 11 ez'olweggulo era nze nali naakamala okumawo bwe nti okuva okukola ngendo esanga nga maama w'omwana aŋŋamba nti no omwana bamututte emmotoka eziwano ne parkinga ne omwana ne bamutwala ne tugezaako nnyo okugobako ku mmotoka naye yali yagenzegenze dda ne tuddukako ku poliisi awo okuripootinga. Poliisi netugamba musooke munoonyerezeeko obudde bukyali wabera ssaawa nga emu ey'ekiro then poliisi netukolako neggulawo omusango. Kati naye obakwata oyo yali suspect gwe twali tusuubirizaamuko yali yajja olw'okuna tusaba omwana okumulimba kale baawe yamugamba nti alina olubuto ne bamukwata ne bamuteeka ku nansa na Yesu amala police post. Kati kale omwana omusibe n'amaana ne bamwongerayo ku division naye ekyavuddeyo kale ne batugamba osiside atugamba tunonye sente eza tracking batwakinga esimu yoyo omusibe balabe yali ayogerako nani bali bateesa kuki kati nga n'ensonga ebadde eriwo kubanga n'essaawa yakakati terukola bulungi sente teziriiwo. Akola mulimu ki? Kale nze omulimu gwenkola ssaawa yakakati nkola gwa butembeeyi. Kati ate kali ssaawa yakakati okukola kwayi kwesibamu nga tetukyakolerako ddala tukera kujiya kufuna kyakulya nenga sente zibeerawo kwez'okuyamba tezibeera kufuna kyakulya kyokka kasi okifuna kiba kiwedde naye nga ssaawa kakati sente zeetaagisa ziyinza okuba nga teziriiwo kwe kusalawo nkubeera omulanga alina kyaliniza okuba nga ntaasaako kubeera omulanga ku nakiwala kiyingi ayingireko mu nsonga zange ez'omwana sobole okulaba nga nyambibwa nabo okulaba nga nsobola ofuna omwana wange oba akyaliyo omulamu kyesimanyi saba banyambeko bannange. Tweyanza nnyo tweyanzeege tugenda kubanga twogerako ne maama mu kiseera kino naye atubuulire embeera etambula etya maama w'omwana yono agogenda maaso n'okulaba ng'okyalabye n'embeera ekyaliwo. Nabye n'embeera amanya gange nze birungi Martha birungi Lawuza embeera eriwo yakubulirwako mwana wange omukyala yajja n'ansaba omwana oyo omwana ne mumumma nga ngaba twagala otunyumize yajja atya yakusangawa yayogera biki byonna nga bwe byali. Omukyala yajja wa neyiba wange yeyampita nangamba aliwo omukyala akwetaaga nenzijja nangamba omukyala nangamba nina ensonga zange ze njagala okuyitiramu konze ensonga ki nangamba nsaba ku mwana wo konze mwana ki nangamba oyo mwana yennyini gwoweese nemugamba nkuwa nti omwana wange ono ko yesi kizibu mpa omwana nina omusajja gwe nalimba ki omwana era tugende ngenda tukali nkulaga nga sisita wange omwana mulage nti ne mwana wange tugenda kulya nesente zagala zonna ngenda kola kingenda zikuwa konze anti tekijja soboka isobola kukwata mwana wange muzanyisa bintu ebyo ko ye naawe nyamba ngenda kuwa sente zonna zokola kizoyagala nemugamba anti kyekisoboka. Omukazi nasigala nga akola emye nagamba mukazi gwe oganye okumpa omwana konze ije nagamba oganye konze ye nagamba kale naye kirikutukako kasita naawe oli mukazi nentambula nenzira ewange ye nasigala awo nenzira awaka wayise ennaku zabadde 2 omwana yamunsaba lunaku lwakuna ssaawa 3 omwana wange bamubye lwa mukaaga ssaawa 11
naye ng'omukyalo oyo mu luvannyuma lw'okubba omwana oyo yeeyiseewo akaseera ako nga tunoonya omwana n'agenda eri waggulu ewa mukwano gwe n'abuuza mwana ki gwe babbye. Bwe bamunyonyodde omwana gwe babbye n'alyoka agamba omwana oyo amaze n'abula ng'ontiisiza n'okuyitaawo. Omukyalo oyo n'asalapanya wati n'ayiteeyite yayise wanene wabbidde omwana. Kati omukyalo oyo ng'ateekwa okuba yalina omwana wange naye ate abapoliisi ekyamazeemu amaanyi abapoliisi tebandiiko. Omwana wange bamulese abule bw'atyo. Omukazi ali kwetaaya bwetaaya tebandiiko yadda kati nkubirira omulange eyo eri Mr. Nakiwala oyo kingi anyambe ankwasizeeko ku nsonga zino ez'omwana wange. Ne Mama Fina naawe nkusaba onnyambe onkwasizeeko kuba ne ssente nazo ze batusaba teziriiwo, tewali ssente. Kale yeye embeera abalabi baffe abaso TV wano wennyini wetuli essaawa zino njagala okutegeeza nti kino obwekyali abatuuze bo bagamba nti kino kizze kibeerawo nga ono amaze bbanga ng'anoonya mwana gwe yeetaaga ajja mu myaka egyo egy'olubuto bba lwe yamulekera. Abantu bano boolaba abamu tebabeera eno abalala babeera eno naye bajja kulabika nti bakwasaganyako ate n'okuyambako omukyalo ono naye nga ku kyalo kwe tuli omukyalo ono yajjako n'alamuza ku baana. Yajjako wano n'alamuza ku baana. Oli bulungi? Ndi bulungi sebo. Tuli butereevu ku SOT TV. Yes. Kale nze kye nafunako ku mukyalo oyo yajja nga nsaba omwana. Naye nagenda okukwasaganya ne landiroodi we ng'ate naye abimanyiiko. Naye nze namulemesa mangu ne mugamba eby'omwana sijja bisobola nanvaako kale. Yakusaba atya? Yaŋŋamba nga alina omwana gwandaga wali. Naŋŋamba osooka kundaga bazadde be ne mugamba omwana oyo alina ebbanga ki ne mbagamba omwana simanyi kuba sinze muzaala. Naŋŋamba goleka tojja kunnyamba kankuleke. Nanejjako n'agenda ku bano. Kati ng'asongamu nti ono. Ye yajja anoonya bunoonya. Era buli muntu amutuukako amusaba omwana. Ng'ayogera atya ayina ssente amugula akola atya? Yali ayagala ndowooza kumutwalira oba taata w'omwana oba yamulimba olubuto. Bwe kityo bwe kyali kubanga ne landiroodi we abimanyiiko waali wano. Landiroodi w'omusibe oba? W'omusibe. Kubeera twayogerako naye. Landiroodi tuli butereevu ku SOT TV. Sooka ojja obitunyumize byali bitya mupangisaawo musajja omumanyiiko oba sooka tubuuzeeko n'amanyago? Amanya mpozi nze mukwaya taddeyo nago ku kitundu ate bampita lya vira Aseno saamugattako. Abantu bagaye twakubye nnya weewaawo goleze twakubye. Kakati omupangisa wange ye Joyce Nachaze. Balina nickname ze bakozesa ku kitundu basinga bamuyita lya mabeere. Abalala bamuyita full figure. Apika nnyo oba enviiri ze zifaanana eza full figure. Zaabwe ne bwasinga n'omutono ne bwasinga nange mukyalo oliira naye amuyita gwe mabeere bwe batubeeyisa. Kakati ensonga zino wazimanyako? Ensonga zino nazimanya olunaku olwokuna ku makya. Ensonga zino nga nze mu kuzigenda zitegeera ng'olubamaze okulimaganwa ne mwannyinaze kuba baleka obuzannyo bwabwe babuzannyanga ne mwannyinaze ng'akyali wano naye ate byagenda okutuuka ebbanga libalagaana nga mwannyinaze mumaze okumukanyisa n'ebbanga zeeyo mu bufumbo bwe. Kati olunaku olwo lwe baali balina okugenda ndowooza amukubira simu oli nga tagikwata. Kati amaliriza yankonkona ku makya nankonkona saalongo koze mukiki anti mbadde nsaba onkubirireko ku sisita twayogera bwetu olwo lwembi manya ne mugamba kati mukubire mugambe ki bize mizannyo gyammwe naŋŋamba nsaba onnyambe konze kati gw'onooyogera naye nenkwata simu yange. Katono nnyo sisita wo oba sisita wo oli omuwala? Sisita wange. Gwe wali ozizaayo mu bufumbo. Buzannyo ki bw'ogambye bwe babadde bakola? Buzannyo bwe bazannya anti nange nabutegeera ku lwokuna olwo nga ayina abaami be
ng'omukazi atetenkanya bagezaako okulimba nti nazaala nafuna olubuto nazaala omwana ali bwati ne bwati kuba mbadde ebiseera ebimu nga bwe nyinyuka ne ntuuka awakaawo nga ntuulako awo wabweru naye ng'ogenda okulya bali ku ssimu omwana k'omubuuzeeko olwo nga ono wa sisita ajja jangu obuuze ku dadi omwana ate nga kijagujagu nnyo olukwata ssimu nga yatandise dda kati olinga aguma nti omwana ali kiriya akasente nga kaweerezebwa kaakati olwokuna olwo bwe mmala okubimanya ne muwa ssimu ne mugaggwe yogera naye siina kye ngenda kwogera naye bw'amala okwogera naye n'amugamba siina bwe ngenda kikola mbu bw'atyo bw'aŋŋamba nti siina bwe ngenda kikola kuba omwami wali takoze kaakati ajja ampita okumpa ssimu yange aŋŋamba leero Ssaalongo bintabudde fulo aneekyusiriza ku budde obusembayo kunze kati ogenda kukola otya bwe ntyo n'agamba naye nina mukwano gwange gwenkubiddeko ku ssimu obutagenda mu kazannyo kali ak'okutwala omwana ewa taata ono nga gwagenda naye akolanga sisita we baali baagala kutwala mwana wa sisita wo nga gwe baagala okutwala ng'omwana ono gwe yazaala awo tokitegedde kati ng'ono agenda naye nga sisita we kakati wamala okubingamba naŋŋamba naye waliwo omukwano gwe ngenda okukubira ssimu kyemanya ajja kunnyamba kunze mugezeeko naŋŋamba naye Ssaalongo nkole ntya fulo lwaki tomuneegayirirako konze sina bwe nnyingira mu bintu ebyo oli ali mu bufumbo bwe nga twawukana nga nzira mu nnyumba nga nziramu neebaka kati nava waka ssaawa nga 5 nzija ntambula okugenda ku kkubo musiŋŋaana ayimiridde ku kibanda ekyo eky'amanda kyenva mugamba mabeere tonnaba kugenda obwedda n'agamba anti sinaba kugenda omwana ono akyaŋŋambye ndeko ayite maama w'omwana tugenda lumu naye konze kalinze neneeyongerayo kati olweggulo saawa zaalinga 9 ankubira ye mwennyini aŋŋamba Ssaalongo leero bannange bintuddemu konze bitya wabula Ssaalongo nyamba waakiro ndagirira ewa fulo ngendeyo njogere n'omwami butereevu konze sisobola kuyingira mu nsonga gezo kati omusajja muyingize mu ebyo mwannyinaze bw'ava mu bufumbo kyekinaddako naŋŋamba kale Ssaalongo mpe ennamba y'omwami nagenda okulya ng'omuntu annemeddeko nze nakozesa obwongo ye obutamanya nti ŋŋaanye nakozesa obwongo simu yange mulimu ennamba zinyingi ezitakyaliko nga muwa nnamba nfu kagikubako teriko ŋŋamala ŋŋamba Ssaalongo vigani ennamba ya taata dola teriiko konze ebyo kati ebisigadde mmwe mumanye ebyammwe olweggulo ssaawa era 11 addamu ankubira aŋŋamba Ssaalongo maama dola tannaddamu kukubirako konze simanyi ze sinaddamu mukubira mbivaako koolwo olwokuna nasula mmanga kati ku lwokutaano nkomawo enengulu musinkanawo muntu walwali nnyo musinkanawo era bwentu bwe namubuuza ne mugamba leero mabeere wakoze otya kubanga olunali mmaze okubimanya wakoze otya n'agamba Ssaalongo byagaanye Ssaalongo amazima ga Katonda singa nakula siyina pressure nakula ndi wa stress bwatu bwe yakyogera olunaku lweggulo nandibadde nfa bufi nga munziika kati omwami we gwe mmanyi yali azze ng'era ebyo ebigambo singa mwanziise abiŋŋambira mu mpolampola omwami we mwali mu nnyumba nze nga mbivaako nga tebinkwatako nga nzira ku byange kakati ku lw'omukaaga era navayo waka ssaawa nga 5 namulekayo nalina akaleediyo ke namugyeko akatono buno roboti nga njagala kuliriza mupiira kati mukonkona nkamulekere olwo nga akabeera nako akawulirizaako bbaluwa mukonkona yadda na mu ddirisa naŋŋamba Ssaalongo nze ndi mukoowu nnyo nkyebase konze kwako akaleediyo ko nentambula nenvaayo kati olweggulo ngenda okulya nga nkubira ssimu ssaawa zaalinga 12 kitundu
aŋŋamba Ssaalongo sooka ojjeko wano ku poliisi kunze kiki gwe sooka ojjejja kubimanya saalwawo nga ntambula ngenda ku poliisi kutuuka ku poliisi nali nkyabuuza gwe njagala okumumpa ambuye ekyampitidde ndaba Brazza Steven kati bwe ndaba Steven mubuuze kibuzibu kyate nange wali wampise wano ate gwe olina buzibu ki naŋŋamba nti mukyala wange bamukutte ku lw'omwana nti omwana babbye omwana kunze kati mukyala we musibe ntiye nemugayi ate ono ampitira ki naŋŋamba nti oyo omupangisaawo naye bamukutte omupangisaawo ye yajja n'asaba omwana kati ngenda okutandika okubuuza ng'omuntu omukulu nga wano bwe yabeera wano nga yalina omukyala gwe yayitanze gwe saamanya gwe nategedde oluvannyuma ono omukyala eyowamuno gwe yamuyitira era ge natufunye baalemu okukkaanya ku lugendo omukyala amugamba ebigambo bino nti singa wabadde kumpi nga Nansana we mmanyi nandikikoledde naye sijja kusobola ndowooza awo atandika okuyaayaana era bw'awa matukaawo agenda asinkana omukyala omulala wali bamuyita Lidiya oyo naye bakkaanya bwe bati Lidiya amugamba nja kukuyamba akuba simu kumuyamba kumufunira mwana Lidiya alina omwana Lidiya amugamba kasita tugenda ffenna kankube simu ewabaaba ampeereza omwana bakuba simu oli baba wa Lidiya nga tagikwata kigaana omukyala oyo avaayo akkirira omango awo waliwo omulenzi mumanyi nze mukozesa lyayanga kati ayogereganya n'omukyala mukyala wa Yanga era Yanga yatuuka n'aŋŋamba evira kunze ki mabeere nga yabadde anoonya nnyo omwana konze waayo balina obuzannyo bwabwe naye kazannyo kamulemeredde kati be bantu be namanyaako mpozi nemmala nemmanya nenaalongo ono nambuuliramu era naye yajja wali ku dduuka namubuuza eby'omwana bunaabaako gwamulaga awo nakoma okubimanya ennyo okujjako obudde bwakati nze ate ku lwoku okwosa jjo nabadde nfiiriddwa taata wa mwannyinaze oyo yafudde ye yali bino byagenza okubaawo nga mwannyinaze ate ali mu kyalo mukujjanjaba muzeeyi kati ze ngenda kuziika kakati nakomyewo eggulo lwaggulo nnyo ntuuka msinga n'ebigambo landiroodi yadduse landiroodi Kabanda yeyamutaasiza ku mpingu Kabanda yamugisiza ku mpingu babadde naye bamututte Kabanda n'amugja ku mpingu naye kati olwamadde omujja ku mpingu yadduse mbisiŋŋaana nabasiŋŋaanye wano nenyimirira n'ekiveera kyange kinabadde nje mu kyalo nengezaako okuwuliriza n'okwogera ng'omuntu nentambula nengenda okutuuka eri eka nga byebimu nga kwega buli muntu gwolengera abakusimbye amaaso yebuuza bwebuuze yadduse ate alabise atya era nze nabadde nasuze mmanyi nti nova n'ekiro ngenda kukwatibwa bukwativu naye Mukama nayamba ne bukya tuyanza nnyo tweyanzeege tukyali butereevu ku SOT TV z'ensonga z'omwana ono eyabuze eyawambibwa okuva wano embeera gye yabuliramu yeeyo mukazi omu ng'ayagala kutwalira bba gwe yalimba olubuto omwana yalamuza omwana yanoonya omwana yayiga omwana kumpi ku buli muzadde alina omwana wano nga tetunaba kudda mu studio katono nnyo kanfuneko ku vice chairman wawe batuuse n'embeera zino tusanyusa okulaba ssebo nsi eyagala okumanya mutuusewa ne keesi eno poliisi twawulidde nti ebasabye ssente empitirivu simanyi oba poliisi teyamba muntu wa bulijjo naye atusooke tuwulire soko tubuli kumanyago nnyo ssebo abasoloti mwebale nnyo omukozi omulimu munene nnyo okuva olunaku lwajjo tutambula ffenna nze ni muntu mukulu saagala sikubirwa bigambo nti oba ki poliisi nayogedde n'omukulu nnyini osisaidi omukyala tanansaba yadde 10 era tanayogera ku kiyitibwa ssente babasabye ssente za tracking ekyo kyo nkirinako obukakafu kakati ekyo ssente za tracking bazinze tebazinsabye bazisabye oba bazadde omwana yenze ku lwanga omukyala teyazikoze eki teyazinsabye naye ngaekikulu omukyala yaŋŋambye nti akola nnyo naye nga wenagendayo jjo wabaddewo obugayavu nga tewali kigenda mu maaso kukiyitibwa nti waliwo okunoonyereza ku bujulizi ng'obuba obuwulidde era namaze mubuuza nti abajulizi abajjudde wali ku kyalo mubakoze mutya
kyava ngamba nti genda obaleete nenkomawo nengamba kirawo omwana noonya abajulizi obatwaleyo ku poliisi era nangamba ekyasembyeyo osi ngambira maama wa mwana akomewo saa 10 era bwe nemugamba omukyalo naddayo simanyi oba bagenza ate babagambye nti baleete ssente kubanga nze ekyo tebakingambye oba olwokuba nti ndi mukulembeze baatidde okikolaki okiŋŋamba naye ng'okusinza ku bujulizi obuli mu kitundu abantu tukubiri abakubiri badde bagenda kwekalakasa ku poliisi enansana ne tubagaa nti amulinde poliisi ebikolako kuba badde batusuubiza nti abasirikale okuva mu ofisi ya Nakalima nti bagenda kujja ku nansana balabe ekigenda mu maaso naye simanyi okuva eggulo wenakomyewo nakomyewo nga nange okuva ku makyengeri gye nasiibye ku poliisi nga nina buli mulimu enjagala okukola naye ng'ekintu ekiriwo kiri ekintu kimu omukyalo oyo okusinza ku bintu ebyogerwa abantu omukyala yalina ki omwana era omukyalo baanimuggyewo nowanukumugani bamwongerayo bakireka ne bazuula ekituufu kubanga omukyala yennyini alabika yalina omwana kubanga buli muntu agamba nti yanoonya omwana kolwo alinga yali agudde eddalo ng'anoonya omwana ndowooza omwana amubbiddeko nnyo ki singa bwowulidde landiroodi ono bwagamba nti adda n'akwasa akaana ne koogera ku ssimu nti dadi ki oli n'asindika ki kakati ndowooza oba oli yeyajjira mu motoka n'agipaakinga awo ne bakwata omwana kubanga baatuuka n'omubuuza nti oli muddugavu lwaki ate oyagala omwana ti aha n'omuddugavu azaala omuki omweru kale kwegamba nze sirina kiranyu wazira ngamba nti ab'amawulire mutuyambye naddala Salt TV so Mutebi tukwenyumirizaamu nnyo mu kitundu kino basimanyi kubanga kuviira ddala buli kyekigwa mu kitundu otuyamba nnyo dduka sewe bali nnyo bali eddala temujjanga okwo nze Vincent Matovu vice chairman wa zone 7-8 eno tu era defense yono sebo omwami Kanwaji newo ali tuli naye chairman waffe munatusonyiwa tabadde mu kitundu kubanga alina ennimiro gy'abulimu ennaku zino mu covid ono kale tabaddeewo emirimu gyonna nze mbadde njikwanaganya n'okulaba ekitundu nga kitereera naye nga mwebale nnyo bali eddala atuyanza nnyo tuyanzeege ngenda kusembyayo jjajja kigambo kimu bibiri tugenda kubanga tugenda omusajjangu ffe kati poliisi katugiwa obujulizi kubanga kyekyateesaawo Salt Media obujulizi bwebadde tennafunanga oba oliawe gayaddemu ffe katugibuwe oli bulungi ndi bulungi agafa amanya nakasisaala biki byewalaba oba byowulira omukyala yankira ku makya ssaawa emu nankonkona nangamba mbu nayagala mumweko ku baana bange nemugamba abaana bange tebaliwo bali Kiboga nangamba asobola ofuna entambula abakime nemugamba nga bali wala nnyo nangamba funawo njiiza wonna omwana kubanga omusajja ajja nemugamba abula sirina pulaani yonna ye kwe kuva ewaka najja asabe ku mukyala oyo waawo ow'amanda omwana we kati wayitawo saa 2 n'akomawo bwe yakomawo naŋŋamba nti omukyala nnimye omwana naye mbadde nkyali awo muganda wa Vira omuwala n'ankubira essimu naŋŋamba nti jangu ekasengejje okimu omwana nemugamba era kati gy'olaga nagamba kati ndi mukwambala wano neekoleko ngende wa muganda wa Vira ekasengejje nkimu omwana nemugamba kale n'atusibula bulungi n'atambula n'agenda kati ngendo olaba ku Lwomukaaga bamupisaako wali poliisi emutwala nti yabbye omwana era ejjo kwegenda ku poliisi nenkupa obujulizi tweyanza nnyo tweyanzeege kitukoze bubi nti tetulina wano kifaananyi kya mukyalo oyo atubadde tugenda kibalaga abaami b'oyo omukyala tubagambye nti bw'aba nga yabaleetera omwana yabalimba si wammwe naye tujja kufuba nnyo wakati mu kusaba poliisi atu exposinga omukyalo oyo bwe tunaamu exposinga abasajja abo ababadde bamuyitamu bajja kumanya nti omwana gwe yabaweereza oba gwe yabatwalidde si waabwe kubanga kati wano atwogera oli ayinza okuba nga abuusabuusa naye bwe baba nga bakuleetedde omwana nga wakakomawo ne bakusimba omwana nga yono gwe mbalazeeko ekifaananyi kino bwe baba nga bakuleetedde omwana bw'ati omwana ayinza okuba nga n'amanya ge tagamanyi bulungi kubanga muto naye nga bw'oba nga bakwasiza omwana afaananako bw'ati eyo yonna gy'oli njagala okugamba nti oyo omwana si gwe wamuzaala abakuleetedde mwana wa musajja mulala amukomyewo mutunke ne mukyalawo ono omwana weeno ku Yesu amala si mwana wo gwe wenna gwe baleetedde omwana ono kubanga omukyala amaze kumpi wiikisi 2
nga anoonya mwana omusajja akomawo ayagala mugamba nti omwana bulijjo gwogera naye wuuno kujjukira ngo landlord bwatugambye bulijjo ayogera na mwana wa oyo omwami bulijjo ayogera na mwana wa sister we ngalowooza nti ye mwana gwe baamuzaalira ekitali kituufu kakati eyo yonna gy'oli ono omwana si wowo. Omunyo ku makya tuyanziza nnyo tuyanzeege kulayika nti ate mutufisiriza wakadde nga ab'ennansana ennansana yo bwetyo bwebeera buli kiva ennansana kati simanyi oba twongedde kulumya baawa awo simanyi naye ab'ennajeera twongedde okubalumya tuzeeyo n'akalala omulundi guno ab'ennajeera ab'ennajeera wamwe mwatutta omwana twongedde okubalumya tugenda kubalumba ennajeera mwebale nnyo mwebalire ddala abalabi baffe abaso tv bwe tulabise saidi eno tugenda kuba nga tudda mu studio bannaffe bagendeko mu buleke n'ebirala tujja kuba nga tulondoola ensonga eno poliisi mwebereremu kyekyo kyenyinza obbagamba mwebereremu poliisi y'ennansana naddala cid omukyalo oyo waliwo engeri gy'okwatamu ebintu etali nnuŋŋamu tandika okulabika nti ate omuntu wa bulijjo ate omulowoozaako ng'okwasaganya ensonga z'emisango z'abantu sijja byogera bingi kuba ndi mutuuze naye nansana tweyongedde okufuuka nansana tweyongedde okulumya ab'ennajeera bwe bamwe mwatutte omwana waffe mumukomyewo. Dennis Kasiri, Robert Mutebi ne Peter Bunyasi bwetutambudde olwaleero atubagaliza okusiba bulungi lwanaabanga tiwali kiguddewo tujja kudingana ku ssaawa 5 nga tudda ne programu eri eya lockdown experience. Omuzindaalo Charles James Senkubuge ne ttiimu ngubaddiza ffenaffe katweyongereyo ate tulabye nga tukwasaganya emirimu gya Salt Media emirala.